Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kale katuyingira omutabizi tulabe. Hello? Kimukwano. Tewali. Jebaleko. Kale sebo jebaleko sebo. Nze yenze kadima na mayanja ne kabogoza tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki wa. Ndio kubawuliriza kangenere bweru. Soko kubeko ne kalulu. Amanya bakuyitani. Amanya bamputa Farida muhawe ni mana. Farida ni? Muhawe ni mana. Oli Munyagwanda. Ndi Munyagwanda. Oravuga ki? Nigeza. Okay. Kakati himba tugambe otwagala kiki? Banange. Mpulire sanyu. Amina. Muje bale emirimu. Namwe muje bale mukwano. Tugeze ko mitonotono. Okay. Iye. Kiki? Kadima Njagala Musajja. Ataina mchala akweyune. Njagala ndi serious. Tolina Musajja. Teruna. Nefenga wantu bali tunoonya tubeera mu tabbizi naye katukuyambe. Yes sir. Nga bw'oyogedde nti gwe. Yes sir. Kakati olina emyaka emeka? Nina emyaka 29. Tobeera nkona musajja? Nali mbaddeko naye nenga bw'obimanyi ne twawukana. Wakabeera n'abasajja bameka ku myaka gy'egyo? Abasajja bali babiri. Babiri? Yes sir. Obazaddemu ku baana? Yes. Olina abaana bameka? Abaana bali 3. Buli mwana ne taata? Abaana babiri b'omu omulala ow'omu. Kati ababiri boona asembyeyo babiri booli yasooka? Eyasooka. Naye kaakati kiki ekyabakulemesa oba ebintu byo si bikuumuufu? Nedda eyasooka bali baagala genda atwale maali ewaka ne bimulemerera kati kyatuusirekola kyokwawukana kati owokubiri yasi yagendayo obugenzi kugamba neyeyanjula nti nze nina mwana wammwe kati ne bamulabye baagala naye teyagendayo. Oba teyagendayo ng'ekyamuganda ogendayo ng'ebintu byo si bikuumuufu? Nedda sirina buzibu bwonna. Ebintu ebikuumuufu birungi. gwe wabimanyi otya? Mwami Kadima sirina buzibu bwonna. Tolina buzibu bwonna? Yes sebo. Senga we yakutuuza yakuza? Iye. Bakuzaala wa? Nze banzaale Rwanda naye twava tataffe ng'afudde. E Rwanda? Kasita zino amaka gaffe gali wano eWamata okusherwa enkadde awo n'amalala gali wano e Busunju mu tawuni. Oli Lwamata? Yes sebo. Kakati omusajja singa obanga omufunye, yes sebo, biki by'osuubira by'ogenda okumukolera? Bannange nze kale nze mbadde nsuubira okumukolera bwe mba ndabye nga tuli bulungi nga tewali buzibu bwonna emirimu akola nange nkola kati era aba yeetaaga ku mwana ayagala ku mwana. Ale musajja kigw'otaagala? Ate okusinga njagala musajja ng'alina mmotoka. Oyagala ng'alina emmotoka? Nkooye ab'ebigere kubanga be mbaddemu. Oyagala ng'azimba oba ng'akyapangisa? Kale ayinza obalusi nga waali nga apangisa olwa mirimu gy'akola naye nga alina amaka ge yazimba eyo abamu gye bali bwe batyo. Mulimu soli nga apangisa nga tanaba kuzimba olusi nga yagula ttaka naye nga apulaninga okuzimba. Osobola okubeera omukyala namba 2? Ensonga mirembe gyokka ebyenfuna akola tulina emirembe tewali buzibu bwonna. Kakati bannaye bw'omufuna osuubira muyimbiramu kayimba kikamuyimbire mutuulire. Bannange nolinasanafule abasajja basinga nnyo. Bannange oba tukuwe kabogozi ono. Temusanyufu n'okufuna essimu yammwe. Vano, owaayi?
oba tukuwe kabogoza kabogoza akubogoza omuwulire asaagasagana nnyo ku radio muwulira alina obugambo gamu muba muli ku mulamwa ate n'abajja ku mulamwa tomwagadde nedda namayanja alina muganda we bagwa baakuwa ate namayanja mwesiganye mukyala mungi namulaba ne ku TV kirabika oyo gwaba amanyi abeera amumanyi nga mwesigi nga tagenda kumpisa bubi kakati iye akwagala akube ku ssimu ki eno yennyini 0705 78 94 12 okay webale nnyo obalire ddala bannange mwebale n'okunkubirako wanajja ku biiti wena tujjaba nga tuwayo enamba yo bakubire wegendereze iye ebintu byensi obimanyi iye kakati noonyako mu lunyarwanda ng'otusiibula wangi nti yogerako mu lunyarwanda ng'onoonya omusajja ng'otusiibula sirumanyi nnyo bulungi nakulira nnyo mu Uganda iye mpoza oluswayiri kale mu luswayiri ninafurahi sana kunipigia simu mkulu Kadima. Niko kubishe sehemu, asante sana. Ninatumia watu wote wa rafiki yangu wote. Ninatumia kuna anko wange wanaita vice chairman. Aje tuulira nga atumira mukulu. Erinnya lye Kadima lirikyuka mu Luswayiri. Beera bulungi. Kale webale nye mwebalire ddala mukama bampere emikisa. Kale wa. Ensansa mugigenze gitya ne Kadima. Namayanja ne ampukabogoza. Ku 96.3 Beat Farmer. Ekintabuli ky'omuziki. Ensimu emugizanyisa oyo ye mutabbizi. Ngudde kamotoka kali mukwesukunda simanyo basengabuzo bazo nchamu zifunye mu soko oba muli mwe jadu. Mwe mukola ki mu motoka abo musajja uli afubutuse kwako bawo. Kati gwenyabo engiriyo kajogenda okumpona ng'oluvudde ku ntobo ono mvubuka musinkanye muti. Mbadde ndiko no muvubuka nankubira essimu. Nakugamba ki? Nangamba pakinze walinga ku gate waffe. Kogwe Nenzija. Kati boze n'okola ki? Navuga emmotoka nasimbula. Navuga emmotoka nga tomanyi gya kutwala. Ne mugamba kati ontwalawo. Koye. Tugenda ku kafa kali kyakali safe kunyumya mbunyumya naawe. Ekitegeeza mbadde mwebase naye direct. Mbadde sebase naye direct. Layira. Aga Katonda mu ggulu. Takikoze kati mbadde mukola ki? Just kankiyite nga bw'okola romancing. Kati njagala ombulire ono omuvubuka yakusangawo okujja okwegomba. Nga tugenda kuziika eyo nanneesibako. Mubadde mulabagana oba nedda? Tulabagana. Ne mukola ki? Just ne tunyumya bwe tinenga seebakangako naye. Kakati njagala ombulire amazima. Omusajja wenzijidde afubutuse emisinde abadde akola ki? Abadde anebaseeko bw'ati. Atya? Bw'ati. Gwe ng'okola ki? Nga nzigyemu empale. Kati kirabika oyagala kunzanyisa bizanyisa ofudde kaana akatu kadingera kutwala ku polisi direct. Yambala engoye tugende kasaawazi njambala engoye tugende. Nange nkitya. Kati kikyotya? Bamugenda tuteeka ku radio. Nga lwaki sikutwalayo obudde buno obugenze okanye n'okuva gy'oli. Kati fuluma emmotoka tugende kutwale ku polisi. Tajja gwe nsaasira. Ngambye fuluma tugende. Taate tugende ffenna wali. Otandise ogenda ku nsonga. Nze nkulabemu. Mundeke. Aya basi.